Ssaabaminisita wa Uganda omukyala Robinah Nabbanja yagudde mu mbi olunaku olw'ejjo oluvannyuma lw'okumuyisaamu empi oba kye twandiyise oluyi oluvannyuma lw'olutalo lwabaddewo mu kalulu k'okulonda omukyala ayitibwa Aisha Agaba wamu n'omukulu ayitibwa Onesimus Twinamasiko. Bano nno baavudde mu mbeera wakati waabwe nga ekibajja mu mbeera kwe kuba nti omukyala ayitibwa Aisha Agaba alanga Twinamasiko kuba nti yamubbye akalulu, era kigambibwa nti mu kalulu kaabwe ako mwabaddemu ebirumira bingi, kwe kwavudde olutalo olwabadde olw'amaanyi ennyo olwasituse okuba nti beesanze mu mbeera ey'okuba nti balwanagana. Wano nno omukyala Robinah Nabbanja we yasitukidde ng'olutalo lutandise okukocca olw'ababiri bano, n'asituka okuba nti abataasa balema okulwanagana, ate munnaayo oluyisi we lwamuliiridde. Omukulu Twinamasiko we yamuyisirizaamu oluyi ng'amulanga gw'okuba nti yeenyigira mu ntalo z'atabaddeemu oba mu ntalo z'atalinaako mayinike na lwaki aba alina okuzibeeramu. Aho oluyi we lwamuyitiddemu oluyitirivu ennyo, era kigambibwa nti mu kavuvuŋŋano akaabaddewo omukyala Robinah Nabbanja teyayisiddwa bulungi wadde n'akatono. Embeera yatabusa mu kavuvuŋŋano, abasirikale be nga bagezaako okumutaasa mu kavuvuŋŋano akaabaddewo, era kigambibwa nti yayisiddwa bubi nnyo mu kavuvuŋŋano akaabaddewo awo ng'olutalo lukocca oba ng'olutalo lugenda mu maaso. Kaakati omukyala ono Robinah Nabbanja ku lunaku lw'eggulo lwe lumu lwennyini era yalangiriddwa nga bwe yawangudde akamyufu ka NRM, era nga kigambibwa nti yawangulidde ku bululu obuli mu mitwalo 10 emitwalo 10 mu 100 n'okudda waggulu, era kiteeberezebwa nti ku bitundu 80 ku buli 100 abalonzi b'e Kakumiro baamulonze, era kigambibwa nti ajja okwetaba mu kalulu ka bonna, era ajja kuba nti ajjira ku kifo ky'okuba nti yeesimbawo, ekyokuba nti ajja ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kakumiro, ajja kuba nti ajja okwesimbawo era ajja kuba nti yeesimbawo. Kakati omukyala ono Nabbanja tumumanyi bulungi, mukyala wa NRM omugundiivu, era ekyo kyo tukimanyi, mukyala wa NRM omugundiivu era azze awagira NRM, naye okusinziira ku byabaddewo mu kamyufu ka NRM tebyabaddeko ani awagira n'ani atawagira, ani aludde mu NRM n'ani ataludde mu NRM. Akamyufu kano kabaddemu obuvuyo bungi era kalessa abanene abasinga mu NRM ng'ebintu biba bijjidde, ng'ebintu tebibatambulira bulungi kuba kabaddemu eŋŋumi, emiggo, amasasi, okweyogerera ebisongovu, kwegamba bingi ebyabaddemu. Era nalabye abamu ku balonzi ba NRM babadde bali mu kuba nti bali mu kibongobero n'okuba nti banenya abanene mu NRM okuba nti tebaavuddeyo kukwasaganya kalulu kano bulungi nga bwe kabadde kalina okuba nga katambula. Naye byebyo ebyatuuseewo, omukyala Robinah Nabbanja yayisiddwamu oluyi olwabadde olw'amaanyi ennyo mu kalulu akaabaddewo e Kakumiro wakati w'omukyala ayitibwa Aisha Agaba n'omukulu ayitibwa Onesimus Twinamasiko, era nga bano ababiri baabaluseewo bafunye obutakkaanya olw'okuba nti kyabadde kiteeberezebwa nti omu ku bo yabbye munne akalulu, era wano we waavudde olutalo lw'amaanyi ennyo olwaleetedde okuba nti omukyala ayitibwa Robinah Nabbanja agwa mu mbi z'okumuyisaamu empi